Abalongo abataazikibwa ku kika babonyaabonya nnyo. Abalongo abaziike wabweru naye nga gye babaziika oba gye baaziikibwa nga tewaliyo kakwate ku kika kyammwe nti ab'enju eyo ba kika kino. Twogera ku balongo abaaziikibwa ebweru w'ekika, tugambe baaziikibwa Bukojja oba ewantu wonna oba ku mulirwano be twogerako. Odiyo gye tusoose mulimu ebintu ebibuzeemu nti bwe muba nga musimbula ewaka, kuba tubawadde ebyokulabirako bya mirundi mingi, ewaka mwanjulayo omukolo gw'okunona abaana gye baaziikibwa. Ennyanjula yaagwo tugibabuulidde, tugibabuulidde byonna ebibadde mu odiyo eri. Kyokka ebibadde mu odiyo eyo tugenda kubiddamu odiyo eno gy'esembera. Kati twagala twogere ku kino ekitabadde mu odiyo eyo kyokka nga kibadde kikulu. Mukyayinza okubeera n'abalongo nga babasumbuwa, babaloosa, twaziikibwa gindi biki ng'era mumanyi. Naye ke tulesseeyo ate akasingira ddala okubaako obulabe nti abalongo gye babalaga nti babaziika musobola okuba nga temukolagana bulungi, ng'enkolagana teriiwo, kubanga bwe tubadde twogera mu odiyo eri kino tetukiggyeeyo ne kati tukiggyeeyo. Kati odiyo eri egenda kuba nzijuvu nti abaana musobola okuba mumanyi nti baaziikibwa Bukojja oba ewaabwe wa maama waffe oba ku mulirwano nga bw'omanyi ebizibu bikukozesa ekintu ky'otandikoze. Kati tuli nti ebyokulabirako nti oyinza okwesanga nga abalongo abo gye baaziikibwa temulina kukkanya, temulina nkolagana, temulina omuyito, oluusi famire ensomi. Oluusi ebyo si bye baliko, bajja naggamba nti muleese eddagala kati nga tewaliwo nkolagana. Akati singa ekibanja gye baaziikibwa nga tekituukikako, kati ge magezi ge tugenda okubawa. Kyokka ekibanja ekyo singa kituukikako, omu ku mmwe ng'asobola okusooba n'agendayo n'addira ku bimu ku bitooke byayo n'ateekawo amatu g'emmwanyi 2, aga nti abaana baffe mwenna abaazaalira ku ttaka lino tubaddukidde okubayingiza mu nnyumba, okubaggya ebweru, era mukkirize musiime. Okitegedde? Ne bwe waba nga walako naye ng'osobola okutuukayo, naye nga bwe munadda mu by'abalongo ntitwagala kuyita balongo nga nammwe mulaba famire ery'enkolagana ntono, temulina bwe mujja kukibagamba. Omu ku mmwe asobola okusala amagezi oba budde buzibye n'agendako ku kitooke kyayo n'akoola abaana abo, ateekawo amatu g'emmwanyi 4, n'akoola abaana abo emmwanyi endala 8 n'azikasuka waggulu ku ndagala. Kati n'addira emmwanyi zino eziri mu byayi byayanjululiza ku kitooke n'aziggyamu n'ajja nazo. Awo abaana babeera bavuddeyo. Okitegedde? Nkiddamu, musobola okubeera n'abaana nga babasumbuwa, baatuziika eno baatuziika eri, naye nga gye babagamba gye babaziika oba Bukojja baludda wa oba Bukojja bwa maama, nga tebajja bo wamwagaanya era nga mulaba bazibu, oluusi famire ensomi. Kakati kisoboka bulungi okuyita abaana abo wadde baaziikibwa eri ne bavaayo, kubanga abaana misambwa, abalongo si bantu. Okitegedde? Osobola okukola mageki abaana ne bavaayo n'entaana ne zeewangulula, babeera nga tebakyalimu. Okitegedde? Akati singa baba nga bazibu bannannyini eri ewaziikibwa abaana oba ku kibanja ekyo nga abatuddeko si bangu, omu ku mmwe yebbirira n'agendayo n'ayingirako mu bitooke munda n'ateekawo amatu g'emmwanyi 4 n'agamba abaana tubaddukidde, tubakoowodde abaana mwenna abaazaalira mu kibanja muno, abaaziikibwamu olw'obutanwa. Akati matu g'emmwanyi 4 agataddewo
wamala ogateekawo ng'afunayo emmwanyi ndala 88 buli mukono ng'azikasuka waggulu ku ndagala. Wamala nga emmwanyi zino ng'azitoolamu ng'aleka ebyayi bikalu. Aleka ebyayi bikalu ng'azitoolamu ng'ajja nazo. Okitegedde? Wajja nazo eno abeera yategese agenda obbayitira abalongo oba musawo agenda obbayitira abalongo. Emmwanyi ezo bwe zituuka eno zimuweebwa. Bwe zimala omuweebwa ateekawo omwaliriro ogw'okuyitirako abaana. Bwe mbeera nga mutudde nnyo mu kitundu kya Buganda omwaliriro gwo gubeera gwa lubugo n'akagoye akeeru. Kakati anti otulo kakati oba no tubadde wa simagiddemu n'olwo naye era baaba nkoowa kakati wedda kwonna kale ebyo kambireke. Kakati emmwanyi ezo mbagaye muzikwasa ssenkulu bannankulu agenda okuyita abaana. Emmwanyi ezo n'azikwasa ab'ekika abamu ku bakulu, naddala wasobola okubeerawo omukyala nga mukulu musika nga yasikako naye nga omukyala oyo waali oba ssenga mmwe oba jjajja mmwe. Omwaliiro guno bwe gumala okuteekebwawo, emmwanyi zino baziteeka mu kamwa ne bazigaaya naye tebaasa miramwa wabula baasa bwasa zino ne bazigaaya ne bazifujja ku mwaliiro ne balaamiriza amannya gaabwe bajjajjaabwe bakitaabwe bannyaabwe n'ensibuko. Tweddira kika bwe kiti nga bafujjako yoba ate ako bakaki ke mbadde ngenda okwogera wabula otwo tulina amaanyi nga bafujjako oba okufujjako ate ki? Kati ako nako nkeerabidde otwo tunfuukidde otulo so nga omusomo guno gubadde mulungi nnyo era gubadde gwa makulu nnyo kubanga abalina ensonga eno beesumbuwa bangi naye obuzibu otulo nga twagala ginnemya. Mbadde njala nkole odiyo eno nga mpanvuko naye otulo tetumanyi bino. Okay. Kakati ntunuddemu kati ninga muyi nti nsiba bikutuka taasolewo tankesi yali ku mumwa wadde engulu bw'azirika kukuuma kati bukuumi. Kakati nga bwe nzize engulu kati nyinza obutaddamu kusumagira katulabe. Kakati abaana bano tuboogeddeko eri temulina muyinza kujja ntaana zaabwe biki oluusi temukolaga ne byonna tubyogeddeko emabega kaawo. Emmwanyi zino ziweereddwa omu ku bakyala abaliwo ab'ekika abakulu oluusi musika zaafujja ku mwaliiro ogwo. Okufujja kati ntegedde we kujjidde zaafujja ku mwaliiro ogwo nga mutandika kukola ezannyimba ez'abalongo eziyita abaana nga mutandika kati omwaliiro guno gulina okuba nga wansi wasooseyo olubugo. Bwe muba nga mugwa mu kituntundu eky'Obunyoro n'Obuganda wansi muba mwasoosezaayo dda embugo, olubugo oba piisi y'olubugo kwe mugenda okuyitira abaana waggulu n'oteekako olugoye tulo. Kaakati mu mbeera eyo ate nno kwekaza mba natandikidde mbadde wenkomye neerabiddewo kandabe
ndabe tukomye wali. Okay, tukomye wali nga epiisi y'olubugo wansi netuteekako akagoye akeeru waggulu, gwe mwali ogenda okuyitibwa abaana. Agaayo emmwanyi okuzifujja ng'agaaya ng'afujjako ku mwaliiro ogwo, ng'agamba nti abaana baffe mwenna ab'omu kika muveeyo, buno bwe budde. Kakati bwe mumala omwaliiro ogwo ogw'olubugo n'olugoye nga mukoleeza nnyimba. Kyokka ne Ssenkulu ono Bwannankulu ono naye agaaya emmwanyi naye n'afujjako mu kiti kye mwajjidde, kubanga yabeera kyomyemu omutwe. Kakati bw'amala okufujjako, Ssenkulu Bwannankulu n'akoola abaana mu linnya lya Maama Nabuzaana, nga mutandika kukoolobya nnyimba, nga mukoolobya nnyimba nga muyita baana. Bwe mubafuna nga mubasiba nga mubawunda. Okitegedde? Nga mubasiba nga mubawunda. Ogwo omulimo okay. Kakati ekyo bwe kiggwa bannange nno omusomo guno gwadde gwetaaga sikooye, kubanga tena bingi ebyokwogera naye nnyabo. Kakati tulina akantu ke twaleseeyo mu odiyo eri, omujjwa waatemera enkumbi ku ddaalo, oba omujjwa waakolera emikolo gyonna nga gyakutema kataka ku kifo we baaziika abaana. Atemako okay. Omujjwa, tubadde ku mujjwa, twakeerabidde nnyo mu odiyo eri. Omujjwa bw'aba nga mugenda kuziikula omugenzi oba abaana ng'abo, omujjwa asobola okutemako enkumbi ze bbiri, enkumbi bbiri. Okay. Otulo singa twali Mwenge, singa abantu, singa buli agunywako yeebaka w'abadde, kubanga kuno okukwata ntegetege na magulu kwennyini, obukoowu bungi nnyo ku mutwe. Akati okay. Kakati twogedde ku mujjwa. Omujjwa bw'amala okutema ku malaalo enkumbi bbiri, kati awo nga mugenda mu maaso mwe n'okusima. Omujjwa ono bamuwa, kyetwadde twerabidde luli, bamuwa enkoko enzirugavu eya lujumba n'agenda agiwuuta mu ssupu. Omujjwa ku mukolo gwe bamuwa enkoko enzirugavu eya lujumba n'agenda agiwuuta mu ssupu. Ye amanyi oba agiriira waka oba wa jjajja we mu kyalo oba wa siisita we, ekikulu nti mugimuwadde. Okay, kakati omujjwa mumuwa enkoko enzirugavu eya lujumba. Kake nadde nerabidde ekyo mukikola singa eri muba mulinayo enkolagana n'amalaalo gyegali bwe bityo, mugenda kunona baana. Ne bwe gaba tegaliyo amalaalo nga gaasaanawo naye ng'ekibanja ekyo mumanyi we kiri mwe baaziikibwa, naye nga tebakyalinawo kugamba nti mulina we mubajja baasendawo.
era okay. Kakati wali mu audio eri era ekirala kye twerabidde bwe mubeera nga mufuluma mu nju mugenda n'olubugo oba obubugo tugambe mita ng'emu obubugo eri mu audio eri esoose twakyerabidde ekyo bamufuluma mu nyumba nga mumaze okukasuka emmwanyi mugenda ne bumita bw'olubugo bubiri mita y'olubugo emu n'endala mita y'olubugo emu oba abaana nga bali babiri waba kasobola emita y'olubugo emu naye mukwata ebyokubikka ebyo ebyokubikka ebyo ne buli mita y'olubugo ne mugikolerako era mita y'akagoye. Okay, kakati olubugo olwo mugenda nalwo eri omujjwa kwateeka ettaka limubeera musimye yo awo ne muzinga bulungi abaana bammwe ne mubajjayo okitegedde endowooza abagezi bo bajja gitegeera owaaye kankome wano kansi abakuume Liisodde Luna Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.